Kaweefube wa gavumenti okendeeza ku bbula ly'emirimu mu bavubuka, bannayuganda bakubiriziddwa okwefetta emyaganya egiriwo naddala nga beeyambisa amagezi ag'emikono kubanga amawanga mangi gakuze nga geeyambisa enkola eno. Okusinziira ku mmyuka wa Ssaabawolereza wa gavumenti Mwesigwa Rukutana abadde ku ssomero lya Nabisusa Girls School, abaana be bavuganyiriza okuyimba n'okuzannya katemba, agambye nti abazadde abalowooza nti abaana baabwe tebalina kwetaba mu bya mikono gamba ng'okuyimba ne katemba, kino kikyamu kubanga tebasobola kumanya ku biki abaana be basobola okuyitamu okwekulaakulanya. Okukozesa ebitone byabwe byonna Katonda bye yabawa okulaba nti essomero libayamba okubagunjula ne bakola byonna bye baagala okukola, kubanga mu masomero abaana tebajja kusoma bitabo kyokka okufuna amagezi ag'ebitabo, bajja kusoma ebintu byonna ebisobola okukolebwa omuntu nga mu myaka gye egy'obukadde. Annyonnyodde nti akimanyi bulungi nti okuva Uganda lwekyali mawanga agakyawadaawada okulwanyisa ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka, abaana balina okwagirwa mu bye bakola okubayambako okusobola okufuna mwe bajja ensimbi. Bafuuka n'abagagga okusinziira ku bitone Katonda bye yabawa, n'olwekyo kiba kigwanidde ffe ng'abazadde. Omwana bw'agamba nti njagala kukola emizannyo, njagala kuyimba, njagala kuwandiika ebitontome, njagala kukola ki, ekifo ky'okumuzi